Welcome to the FLASHLIGHTUG. Totyanga kwogera kituufu kubanga Bible ega nti amazima gajja kubafuula baddembe. Mu government yani. Ati wali mu government ya Katonda. Amazima gajja tufuula baddembe. Yes. Kubanga eno government ekisanja kino kimanyi bulungi. Nti bannayuganda nga bakozesa amaanyi g'abantu balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine. Fantastic. Okitege? Mwai Museveni nakozesa emmundu n'anyagulula obuwanguzi bw'abannayuganda n'abuwamba. Omusajja candidate we FDC gwe bakuba ne bamukuba emigo ena ne bamuyuzayuza amasaati ne bakola buli kimu. Mwai Museveni n'atandika okuwandiika ebibaluwa eby'amakwekansamu. Musimanyi kakati munoonyereze mukubbo obululu. Mwai Museveni gwe mubbiwa obululu namba emu mu ggwanga. Naawe. Yes. Wali omukwateko nga abina byabba. Tuzze tumukwata Museveni waliwo ky'atabye. Yes, kubanga tetukkiririza mu bannayuganda kutulugunyizibwa. Era Museveni sali musale bannabanja n'akabinja kamwe tugenda kubatwala mu kooti tubaguleko emisango gy'okuwa linda abasajja basooka bave mu buyinza. Kati tugenda kubajjamu ate baveemu ddi. Bwe bano ababbi obasuubira okuva mu buyinza kati tugenda kubajjamu bannayuganda tugenda kwekunga tubajjemu tubagobe. Kugambye mu Burkina Faso Kampawole bamugoba 2014. Wano ekyali mu Burkina Faso tusobola okikola. Ne twegugunga ne tujja ne tuyingira parliament ne tukuba abaka ab'emigo ne tugyetuuliramu. Kubanga eyo parliament ya bannayuganda. Okitege? Olw'ensonga abalimu bonna babbi. Naye nga balitambuza mu bumenyi bw'amateeka kubanga bannayuganda babazira. Museveni n'akabinja ke bannayuganda babazira. Kati nakwata abavubi n'abaleeta mu kigavumenti kye ekyekimpatiira kyeyakakatika ku bannayuganda n'aleeta abavubi n'abateekamu kati bali mu kuvuba babba buli kamu konna konna. Bw'obeera nga kyokola kife balinga abantu b'okulembera abakulonda lwaki okuumibwa mundu n'amagye. Ffe nga tewali mundu zitukuuma nga tutambula. Yes. Free. Kubanga tuliwo ku maanyi g'abantu ge gatukuuma. Yes. Nze maanyi g'abantu ge gankuuma y'ensonga lwaki ntambula buli wamu nga ndi firi. Naye Museveni asobola okuyitako mu katale awo ng'ali firi ku Kaleerwe. Kuliko abakyala, abaami, abantu balina famire zaabwe ziri mu kubonaabona naye nga temuyina bujulizi. Lwaki mukwata abantu nga temuyina bujulizi? Kiki ekibakwatisa abantu ne mukwata bannayuganda ne mubakwata ne mubateeka mu makooti nga temuyinawo obujulizi? So ekyo ekintu kivumirira nnyo era twagala genda mu kooti etaputa ssemateeka eragire gavumenti ya Museveni wadde muzimula ebiragiro bino naye ekiseera kijja kutuuka ebyo bye mwakola mu kubizimula n'okumenya ssemateeka ebyo bijja kubaddira era tujja kubavunaana. Buleisaaji aba ADF baatemula abantu era ne muyoola abantu bangi. Naye gwe wali owuliddeko omuntu yenna asingisiddwa omusango wano nti yatemula Kaweesa oba Kirumira? Wali omuwulidde? Ogwa Kirumira gwasembeeyo mu kooti omulamuzi yagugobye nga bagamba nti okunoonyereza kwammwe kwabadde kwa kibogwe nnyo bye mwabaddese mu kooti byonna bwabadde bulimba bwereere. Twagala Museveni ove mu buyinza nga tetunaba kusindiikiriza kubanga kati ye pulaani eriwo gye tuliko kati yakukuggyako gatukunga bannayuganda bajje ku street kubanga ddembe lyabwe. So eggwanga lyaffe musajja bamuyita Muhoozi Ken Lugaba. No oli mutamiivu project Muhoozi Laaga. Kyo nayo kika kya mwenge kasajja e Uganda. Muhoozi Laaga nakyo kika kya mwenge kati wekiri. Ebigamba bino byawo n'omusajja ono gwenkyaziza. Ne balowooza nti wali Kyagulanyi watudde kumbe Duleva watula. Nanti bamuyita Rabadaba style. Yes. Ne batemula Yasini Kawuma ne bamutemula. Okitegeera? So bannaffe bangi bazze battibwa. Bannaffe bangi bazze bawambibwa. Bannaffe bangi baabulawo. Bannaffe bangi bali mu makomera nga babavunaana ebisango ebitalina mutwe na magulu. Nti ddembe lyammwe eribaweebwa ssemateeka. Okulaba nga mujja ku nguudo ne musuula gavumenti ya Museveni. Kuba ebyo mubirabye ebikoleddwa mu nsi nnyingi gavumenti ne zigwa. Katonda w'omuggulu. Kubanga Museveni atemudde baganda bammwe, Museveni atemudde banyinammwe, Museveni atemudde bamama bammwe, Museveni atemudde batata bammwe. Ki Museveni kyatakoze?
banyumba bye bidomola bya Museveni byakozesa bye bidomola bya Museveni byakozesa ate sivuma ki sibidomola sikuvuma ate kise ki Museveni yennyini yaga nti mulonde ebidomola mu mpeereze oba bidomola oba bibakuli oba biki mulonde mu mpeereze kasita kiwanika omukono nga nina kyempisaawo kubanga gye bagezezaako okunafuya amaanyi g'abantu yonna kibalemye era gavumenti zaabwe zikomekereza zigudde kwe bw'otunuulira emyoga tewali bantu bafunye sente za myoga sente zonna Sali Musale n'akabinja ke ne Museveni sente bazibbye bubbi ne baziwona omutamiivu waabwe Muhoozi ali mu atambula ne byatategeera okitegeeza naye bambi mutamiivu ne byatwiti nga tabimanyi era abo bakazi bwajja kumala abeekanga bagaa nti naawe wazze ngamba nde simanyi ti gwe wantwitinga noga nti nziza nti amba saakutegeera wajja ddi kubanga nze nali nvuddeko nga ntamidde nga simanyi bigenda maaso bannange tugenda kudda wanze mpa bintami eggwanga lyaffe bano abasajja baalifuula nga balinga abaga nti kano kakundi kaabwe balina kubba banyagulule sente z'Abannayuganda abaana baffe balemererwa okusoma kubanga amasomero abaana baffe mwe basomera ga biwempe. Okay, a very good morning. Mwasuze mutya mwasibye mutya okusinziira gye mutulabira olunaku olwaleero. Tukomyewo ne Honorable Kawempe South. Final Hassan omusajja omujjiddeyo ddala namugobedde so naye akkiriza nti namugobadde era naye kati akkiriza mugenzi gobadde omuyitanga omugenzi ng'awakana kati akkiriza nti ekituufu nafa. Olwaleero ensonga nyingi eziri mu ggwanga ze njagala tuwayeemuko tusobole okuzimba ensi yaffe nga bwe tusobola. Mukulu Tibuhabulwa ayagamba nti takkirizibwa kutiisibwa ye bamuyita Mr. kuteekako akaminister sebo kankateekeko ku lw'emigo gy'okuba kale nkomyawo ku bintu ebikolebwa nga bwe bityo kankuyite Mr. kwa taata jjajja maama nkutyanze gwe Katonda wa Uganda abamu bwe bamuyita abamugamba Yesu wa Uganda patience naye yawandisa katabu nagamba God of Africa simanyi because things of that kind. So tubaniriza ku mukutu mugusa nsonga mukutu the flashlight in Uganda onakuwa tuli Honorable Hassan Kawempe South okubabuuzaako by the way abasiramu munansonyiwa ome munangenze siri Muganda olulimi lwange oluseerera lutya kakati oli agenze nakolera ngamba ntino kazibwe basiru konze ate nati eshogere mu Lunyankole nagamba oliyo omushiza kazibwe basiru konze kazibwe basiru atoba yani nemboza nyabo ddamu ntegeeze ana kugira oliya kazibwe basiru owa Kawempe South kazibwe Bashir yali wa Kawempe South bambi erinya lyagamba nalyogera kazibwe basiru ne bambi kazibwe tusonyiwe erinya eri abasamu tusonyiwe oli nati abaddemu olweri eri zedi kakati kwebuuza kazibwe basiru okay nengamba no bamwita kazibwe Bashir ayali omubaka wa Kawempe South omugenzi wa Nuupu sibe kigambo bekiri mugenzi kati naye kazibwe Bashir muganda wangenze oyina kantu kwayogera ne tujja kuddamu tukamuzanyiremuko yaga nti nakyemalira akozesa sente erere tugenda kakuzanyira okalabe naye yabyeyogerera sikekyo muko tuina flashlight tuina project yabaita flashlight initiative tukunganya engoye enkadde empali enkadde saati enkadde sinkadde ntino mu bikadde gwe zota kyayagala kwambala ntino zikoyi twakazitola abantu ba mu east twasanga amabina galiwa bwe abaana abobwala nga bakulukuta tebalina za pads mu klasi zivuddeyo mbadde nsaba Kazibwe Bashir ku sente ezimu ziwafunye abazi yafuna ampeeko ntolireko abantu be mu east eyo si mu bubi ampeeko ku ngoye siganyi ne bazinabanga za yero ikizoke kubanga era wa yero so tuyambeko abantu bafano
musookuyita ku mukutu 0759915165 tusobola okulaba nti ntuyamba bano abantu. Mukulu nkwaniriza ku mukutu mugusansonga. Ese balamusizza abatulaba mwenna buli omu gy'osinzira okutulaba. Muganda wange SPRC mwe nkulamusizza nnyo. Oyo naye bannange ennaku zino kikyalumbuye nkulamusizza naawe ne bannasitwago mwenna byonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kwagala nsi yammwe katusuubire buli kimu kitambula bulungi. Abafunye ebizibu tubasaasira ne tubakwasa Mukama Katonda. Abanyiga ebiwundu Uganda yabya Katonda. Bafunye ebirungi tubasanyukirako. Abatonotono abalina ebirungi bye bafunye. Kuba mu Uganda abalina bye bafuna be babba babbye eggwanga ne banyagulula kumpi buli kantu konna. Naye nga tubasaasira era weetuli. Era kwetuli. Weetuli okuweereza eggwanga. Tuli olwa kisa kya Katonda. Kituufu. Kuba ekyasinze okunewunyisa tufiiriddwa bannantamego babiri. Aponyi nankodi bagamba yatondanga ebijanjaalo ebirimu mayinja naye bambi yannumye nze. Ekyokubiri nono yali minisita wa MP yafiide mu accident. Yali MP weyo conference bagitanga Eruten North. Eruten North. Kambuze just tunyumye mu kibozi kyaffe si mu bubi lwaki buli nnaku z'omwezi mukaaga wali wafa abantu baffe ennaku zonna naye oluusi kikwatagana tekyo kijja kukwataga ekino ekizibu waliwo yafe omugwokunanga ennaku z'omwezi mukaaga waliwo yafudde ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omusanvu okitege last year mu December basheke abakabi bafa ennaku z'omwezi nnyanya omu yafa ennaku z'omwezi nnya December 22 anasikaliza muzati nafe ennaku z'omwezi nnya 22 December. Teekateeka za Katonda ebimu tubyamu n'ebyadda tukkirize ebyaddala tukkirize nti Katonda mubanda mala kingamba mubanda atuzigira mukamali bwati najjayo omutwe Allah yamanyi. Tusaasira nnyo famire ey'omugenzi Apollo Nyagamahe. Apollo Nyagamahe abadde amanyiddwa ennyo ng'aponye. Tubasaasira nnyo abantu b'e Lukiga olw'okufiirwa omusajja yafudde nnyo naye oyo ate yafudde obudde nga bukyali. Tubasaasira nnyo ng'abantu b'e Lukiga olw'okufiirwa omuntu oyo. Abadde akyagasa eggwanga kuba badde abantu emirimu. Embeera zonna abantu badde makampuni mangi atubeereddewo nnyo nga bakola emirimu egy'enjawulo. So tubasaasira nnyo. Abasinga Apollo oyo Nyagamahe abasinga badde bamumanyi nnyo ng'aponye. Abasinga bamumanyidde mu biseera bya COVID. Gavumenti ya Museveni mu biseera bya COVID-19 yakwata ssente z'Abannayuganda biliyoni ne biliyoni z'essente neziwa omwami oyo aponye asaplayinge Bannayuganda ebijanjaalo n'akawunga naddala mu Kampala ne Wakiso. Era ssente ezo bwe yamala okuzifuna n'atandika okusaplayinga Bannayuganda ebijanjaalo n'akawunga ebyali ebivundu ennyo nga n'embizi tesobola kubirya. Nga n'embizi era ekintu ekyo twakivumirira nnyo wadde nga tusaasira omuntu kuba kye tusooseeko naye ate tuddayo n'ebyo by'ozookola. Manyi oba oli mu nsi muno olina okutegeera ti naye bwe nnaava mu nsi muno abantu bagenda kunjogerako ki birungi oba bibi kati gw'osalawo sayidi kokola ki kwobeera. So mukulu oyo ya supplying abantu obuwunga obuvundu n'abasaplayinga ebijanjaalo ebivundu era abantu mukwemulugunya ennyo. Ebintu ebyo gavumenti ya Museveni yasalawo n'ebitwala mu kitongole eky'omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards ne bakebera obuwunga obwo. Naye eyali akulira ekitongole ekyo mu biseera ebyo bamuyitanga Dr. Ben Manyindo yafulumya alipooti ng'alaga nti kawunga akaali kaweebwa abantu kaali kalimu ekirungo ekirwaza kansa. Okitegeera
era nkakasa bukakasa nti abantu bangi abali akawunga ako bafa ddanga ne Apollo no tanafa. So olabanga n'okufa kwe oyinza oga nti oba Katonda naye yaga nti wayi bali bagenda nga gwe waviirako okugenda kwabwe. N'olwekyo naawe bakole ki bagoberere. Katonda oluusi alaba kubanga gwe tosobola kukwata biliyoni za ssente z'Abannayuganda n'obasupplying obuwunga obulwaza kansa n'ebijanjaalo ebirwaza. Kubanga Dr. Ben Manyini bwe yali afulumya alipoota eyo yagamba nti obuwunga aponye bwe yali awa abantu nga n'embizzi embwa tebasobola kuzibiwa nabiwulira ebintu ebyo okitegeera. So ebintu ebyo tugamba abantu ababba ssente z'eggwanga gwe n'olowooza nti ogenda kuzimba ebizimbe ogenda kukola ebyobugagga naye ng'obikolera kukunyagulula Bannayuganda abafa abatalina ddagala mu malwaliro, kukunyagulula Bannayuganda abatasobola kusomesa baana baabwe olw'embeera gye balimu. Gwe naawe eri akamanye ng'akoza n'owebba kuba Katonda akola ki? Akulaba. Katonda akulaba. Kubanga abantu abaali obuwunga obwo bwatuukira okukoberebwa abaali babulidde baali bameka? Baali mu 10 era abantu abo baafuna kansa ne bafa. So nga tugenda maaso n'okusaasira omugenzi oyo naye tusaasira n'abantu abaali obuwunga obuvundu era abaafa mu kiseera ekyo nga ye yennyini aponye nga yabaviirireko okukola ki? Okufa. Naye nga gwe famire eri bulungi kubanga otunulira obuwunga obulwaza kansa obwali obuvundu ye Apollo ne famire ye baali basobola okubulya. Yes, bw'oba tosobola kulya kintu lwaki ate okiwa banno bakirye naye nga bantu nga ggwe kuba Apollo omugenzi oyo aponya abadde talina mikono 4 oba magulu 4 oba tabadde na kyanjawulo kuffe okitegeera. Wadde obadde ovuga motoka nnene tosobola gibuusa mu bbanga era naye abadde atambulanga nze owakamotoka akatono okitegeera. Aponyi. Yes, era nga sirina wannemerera kutuuka na nyamba. Kubanga olw'okuba nti yabadde asobola oba okunsooka gy'alaga naye nga nange mala nenkola ki nentuuka owakamotoka katono. So ekintu ekibeere kyakuyiga timwe abaweereddwa contract z'abantu z'okuwa abantu ebintu abali muwerese creation abantu ne mubawa obubizi obufu obukozi abantu ne mubawa ebijanjaalo ebivundumu bagende balime. Saawa eno bw'otunuulira ssente zagenze muwerese creation trillioni 2.5 trillioni. Buli trillioni ebeeramu obuwumbi 1,000. Ezo zonna zagenze wasali musale agenda zaawa bakazi bwe Bashiri zaawa bajimerwanga zaawa batwa akagabo okulaba nga banafuya ekibiina kya NUP ne people power okutwaliza awamu. Yeah. Ne people power kye mulina okutegeera maanyi g'abantu. Tosobola kunafuya maanyi g'abantu kubanga gye bagezezaako okunafuya amaanyi g'abantu yonna kibalemye era gavumenti zaabwe zikomekereza zigudde. Kwe bw'otunuulira emyoga tewali bantu bafunye ssente za myoga. Ssente zonna sali musale n'akabinja ke ne Museveni ssente bazibbye bubbi ne baziwona omutamivu waabwe muhoozi ali mu atambula ne byatategeera. Okitegeera? Era olaba nti muhoozi kati agenda atwitinga nono tumufunye nono MK tumufunye naye bambi mutamivu ne byatwitinga tabimanyi. Era abo bakazi bwajja kumala abeekanga bagaa nti naawe wazze ngamba nde simanyi gwe wantwitinga noga nti nze nti amba saakutegeera wajja ddi kubanga nze nali nvuddeko nga ntamidde nga simanyi bigenda maaso wajja ddi. Ebigamba bino bibyo Hassan byange nze tojja kunkubya miko byange era baagala okukwata bakwate nze bawe essimu yo esimu yange eri 0752 mujje munkwata. Yes, tetusobola kutya bino ebintu tebisobola tutiisa kubyogera. Totyanga kwogera kituufu kubanga Bayibuli ega nti amazima gajja kubafuula baddembe. Mu gavumenti yani ati wali mu gavumenti ya Katonda amazima gajja tufuula baddembe. Yes, kubanga eno gavumenti ekisanja kino okimanyi bulungi nti Bannayuganda nga bakozesa amaanyi g'abantu balonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine. Fantastic. Okitegeera? Bali Museveni n'akozesa emmundu n'anyagulula obuwanguzi bw'Abannayuganda n'abuwamba. Bw'abuwamba n'ateekawo ebyo abavubi baabwe bannabbanjo bala bali mu kubba mabaati g'Abakalamoja. Wabbira abantu abatalina na kyakwambala. Saawa eno badoga nti
abantu balete engoye tukunganye engoye tuzwale Kalamoja ekyo kituufu naye kati bwabanga nabbanja osobola okubba amabaati g'abantu abatalina na kyakwambala naye nga musuubiza abantu mwasooka mubonna bagagawale byafa ne muleeta emyoga gyafa ne muleeta operation reconciliation bifudde ne muleese PDM bifu byonna tebirimu kantu ogenda otya okubanga ogenze kusaba sente za myoga oba za PDM ogiraba sente zegaba tezisukka kakadde zibawola abantu naye bw'ogenda okusaba akakadde ate olina okugulirira emitwalo 3 ofune okuyitamu naye ng'ezo sente zizo za muwi wa musolo zino sente z'emyoga si za Salimu Sale si za Nabbanja si za Museveni sente za bannayuganda naye sente muzibba nga mulowooza nti nno tewali ajjabba kuba ku mukono kubanga olw'okuba muyina emundu olw'okuba muyina amagi walabye ekyabadde mu kalulu k'oyama omusajja kandidate we FDC gwe bakuba ne bamukuba emigo era ne bamuyuzayuza amasaati ne bakola buli kimu Mwami Museveni n'atandika okuwandiika ebibaluwa eby'amakwekansamu musimanyi kakati munoonyereze mukubbo obululu Mwami Museveni gwe mubbi w'obululu nnamba emu mu ggwanga naawe yes wali omukwateko nga bina byabba tuzze tumukwata Museveni waliwo kyatabye waliwo kyatabye Museveni Museveni waliwo kyatabye tumuzze tumukwatira mu bubbi bungi Museveni yajja sapatu emu myufu endala ya bbulu kale kiki kyatabye kiki kyatabye Museveni no Museveni kiki kyatabye so eggwanga lyaffe tetusobola kulikkiriza kutambula bwe tutyo eggwanga lyaffe tetusobola kulikkiriza kutambula bwe muntu otherwise mbadde njitidde nti Museveni yajja sapatu emu myufu endala ya bbulu abizeemu okitegedde babbi eggwanga ne balinyagulula obutalirekera wadde akantu bwe mbuulira kiki mu malwaliro wali eddagala ate yalibba Museveni yalibba acyengayo kubanga sente z'eddagala ezandibadde ziwa bannayuganda zibateera eddagala mu malwaliro zonna Museveni azibba ne zitatuuka okitegedde walabye nga boogera ku golodi asimu ekasanda golodi gwe basima ekasanda gwe sente ezivaamu kumpi buli golodi gwe basima buli nnaku avaamu tiriyoni za Uganda 2 naye abantu b'ekasanda kiki bafunako oba bannayuganda kye bafunako zonna sente Museveni azibba na famire ye Museveni sente zonna azibba na kakundike bino tebiriimu byaga nti tokubye nnyo kubanga zino sente za bannayuganda lino eggwanga lyaffe si lya Museveni si lya Muhoozi si lya Salimu Sale abo just kakundi bukundi akawamba eggwanga lyaffe Salimu Sale ne Museveni ne Muhoozi kakundi akawamba eggwanga lyaffe be babbye buli kintu kyonna ensonga lwaki olaba ndi munaye ne bino ebiwulenge bino bikazibwe Bashiri ebiwulenge bijimerwanga ebiwulenge ebiwuta bikagabo nabyo bigende eyo bubambi kifune ekyokulya ekyokutambula n'omulangira tekisobola kufuula mulangira ekyo kimanyi okitegedde so nammwe bakazibwe ne bakagabo ebiwulenge ebyasalawo okulya mu bannayuganda olukwe mukimanye nti amaanyi g'abantu weegali era gakyaliwo people power is our power amaanyi g'abantu era ga bannayuganda bebeesiga Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ne bamuleeta era ne bamuwa obululu era n'awangula ng'okyaliko ekyo kyennyini oyamu yafuusa oyamu we nalabidde omusajja gwayita Tang Odoy nze nali mumanyidde wano nga tukyali Makerere otusomesa nga Doy nga agamba Museveni kino okoze kikyamu temutusasuli wa doing very bad ne bannange kyali ate ne baŋŋamba nti yali abadde asulawo mu kayumba simanyi oba nnyumba byebyo ebidomola bya Museveni byakozesa byebyo ebidomola bya Museveni byakozesa ate sibumaki sikuvuma Museveni yennyini yagaa nti mulonde ebidomola mu mpeereze oba bidomola oba bibakuli oba biki mulonde mu mpeereze kasita kiwanika omukono nga nina kyempisaawo kati byo bitanga Odoyi
basajja basomye naye Museveni yabaka chalingo obwongo bali awo bafuuka abantu abatamanyi na bigenda maaso mu ggwanga lya. Yes so akalulu ko ya mu north era fenga NUP twavuddeyo nga tuli bawanguzi kubanga ababbi akalulu NRM yabadde BNRM ginaayo nga beekobanye NRM ne NRM ba NUP kubanga owa UPC gwe bagamba nti yeyawangudde ate ali mu bufumbo bwe bumu ne NRM kubanga UPC tosobola jawula ne NRM kiringa bw'oyinza okugamba nti DP ne UPC ne NRM bali mu kalulu awo NRM ebevuganya ne NRM kubanga NRM UPC ne DP abo bagenda mu bufumbo obutukuvu kubanga mukulu Mawube yakwata ekibiina kya DP n'akiteeka mu NRM. Mawube yani ono gwe muyita Nobert Mawu ani wano mu Luganda kigwayo nti Mawube oba osazeeko obusazi ekya Mawu oba osazeeko so mwami Mawube ng'erinnya lyo ndimazeeyo obulungi yakwata ekibiina kya banne n'akitwala mu NRM. Oli akenda nakwata ekibiina kya UPC nakyo n'akikuba mu NRM. Kati ezo zonna ne zifuuka branch za Museveni. So kati bw'ogamba nti UPC yawangudde oyaamu UPC osobola otya okujawula ne NRM kubanga UPC eri mu gavumenti ya Museveni. Bete Amongi siye mukakena siye minister w'abakozi ye minister w'abakozi era ono Charles Oyengola akalulu kenyini ke twabaddemu ye yali amyukani Bete Amongi bannange tugenda kudda waze pa bintami eggwanga lyaffe bana abasajja balifuula nga balinga abaga nti kano kakundi kaabwe balina kubba banyagulule sente z'Abannayuganda abaana baffe balemererwa okusoma kubanga amasomero abaana baffe mwe basomera ga biwempe abaana baffe basomera mu masomero ga biwempe abaana baffe tebafuna bikozesebwa ku ssomero kwenoga nti gavumenti ekwata siringi kasanvu neziwa omwana mu school fees UP tamu namba siringi kasanvu tunulira amalwaliro bwe gafaanana naye ng'ezo zonna sente bazikuŋŋaanya ne bazibba ne batandika ozigulirira bano ab'ebyobufuzi naye nga mwami Museveni yakola gwa kutemula bantu kugenda ng'awamba abantu n'abatemula n'akola buli kika kya ffujjo kyonna akalulu ka 221 we twakamalirako nga bannaffe baganda baffe ne banyinaffe 423 nga tebalabikako 423 abo tebalabikangako n'okutuuka olwaleero abantu abasoba mu 105 ojjukira nga 18 19 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awambiddwa mu bitundu by'eruuka bannayuganda abasoba mu 2 baatemulwa Museveni nga yabatemula negune mchala nabbanze nejuza tugambi omukubbo bamulina so babatemula ate baataliwa not we have the right to ask her where is that person yagamba kibalama abamulina ne banne nesimulabanga naye gwe wali olabeko kibalama mwe mwamutega kamera bannamawulire n'akyogera nti kibalama ffe tumulina n'ayogera n'ennaku z'omwezi gye bamuwambira n'omwaka kibalama so eggwanga lyaffe muleme kulitambuza nga gano si maka ga Nabbanja si maka ga Museveni si maka ga Salimu Sale lino eggwanga lyaffe era bannayuganda tubagamba nti mwe muyina amaanyi agagenda okununula eggwanga lyammwe temusuubira muntu yenna kuva Bulaaya oba kuva kujja kubanunulira ggwanga lyammwe temusuubira muntu yenna kujja kubagirako dikiteeta Museveni mwe mugenda okusitukiramu mugobe n'akyemalira Museveni mwenga bannayuganda yes it's our constitutional right dembe lyammwe libaweebwa ssemateeka okulaba nga eggwanga lyammwe mulinunula lidde emikono gyammwe amaanyi g'abantu Museveni yagawamba kubanga ffe nga NUP people power ffe tuli ku maanyi g'abantu okitegeera ina ensonga lwaki oli agenda n'akola twiti n'agamba nze nvudde ku maanyi g'abantu kati ndiki
kati ndi MK mutamivu ndi mutamivu project okitegere yes olaba bujulizi nze ngaza ko bujulizi kazi bwe twiti tewagirabi mwe bamawuli najirabi yagambe yajiberwanga tewagirabi najirabi naye twakagabote yatulira tewamulaba naye yeyatula yaganti yagenda mu MJ project nego MJ kitegeeza mutamivu project je bagendamu bagende bajita mutamivu project Kainerugaba Muhozi mutamivu project ebyo go bimanyi ebyo okitege so Museveni emigo buno sajja kukuba no fene tusobola kutya kutirira gwanga laffe kanyo kuchai okitege tetusobola kutiririra nsi yaffe kubanga line gwanga lyaffe emigo line gwanga lyaffe tetusobola kutya tetujja kutya migo tetujja kutya kutibwa tetujja kutya ati singeri ebintu ba Mandela babitya baje basola kununula South Africa ba Mandela bagumira buli kintu bagumira emigo ne bagumirwa okutulugunyizibwa bakenesi Matiba singa batya tibanununde Kenya kenesi Matiba bamusiba ebbanga dene mu makomera ge Kenya nga moya musiba ne bamusiba n'atuuka n'okugongo bala kubanga bamusibanga mu makomera nga ate bamutulugunya ne ba Matiba bodinga baje musolengo n'abalala bakeba bangi tebasa mukono okutuusa gavumenti ya nachemalira moyiro yagwa era bodinga tebaddukako mu Kenya basigala mu Kenya mwenyini okutuusa nachemalira moyi we yabaviira enkola y'ekikabulu e South Africa ba Mandela tebayabulirako South Africa wadde olunaku n'olumu nti bagenda mu buwaŋŋanguse basigala mu South Africa okutuusa gavumenti y'abakabulu we yagwa okitegeera so naffe tulina okusigala wano okutuusa nga gavumenti ya Museveni tugisudde kubanga Museveni aliwo mu ntebe mu bumenyi bw'amateeka entebe y'obwa president bannayuganda bagikwasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 so tebagikwasanga Museveni era olw'okuba Museveni bannayuganda baagaana okumulonda ne batamukwasa buyinza yensonga lwaki yasalawo okutemula bannayuganda yensonga lwaki yasalawo okuwamba bannayuganda nga batulugunya walabye ekya Eric Mwesigwa yavuddeyo n'agaa nti bannange byonna bye nayogera ku NUP nali mpayiriza buwayiriza bano abasajja bansubiza drone kati ate drone yeyamuwamba ate gye bamusuubiza obwongo buno banaye ebiwulenge biri mu ggwanga lino drone yennyini ndowooza bamugandi kati wetumala okugikutwaliramu ate tumale tugikuwe kati banagikuwa banawambira mukyabalala Hassan so yagamba naga nti nti munange bantwala wali ne bansetinga naye nga yadda wali mawulire n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP erina drone era n'agamba noga nti drone eyo nze agivuga ssebo tenga nsibuganga ku drone tetubagamba kale we tubanga tulina drone mwakyogeddewe muti mujja mutukwate nno ne ekyasinga nekyabalemu okujja otukwate nejo yakoze program yaneewunyisiza yagambe bwati abasajja bano banina ndi mukomera ndi akawunga omwana nga ali nemizo zisa kumade keko ke yagenda okulya nati kakati ani yamuwadde olukusa aje mu public ayogere atadde mu kadukulu anti oyo propaganda wa Museveni kati bano bakulayije be bamugamba ebyo genda oyogere kino genda oyogere kino genda oyogere kiri kubanga kulayije layi kuba bano balimba kulayi. End of part 1. Please stay in touch for part 2.